buli kika kya musajja yenna gwe mpulira nti njagala nsobola omufuna ne bwemba neetaaga gwe nkufuna. Okay. Obuzeezeze nti omwami teyansanyusizza mu kitanda olwo nnyiize nyansobezza nnyo kumbe naye wawuukuuka. Tewansanyusizza mu kitanda. No, tuddeyo kati akokuuka kategeeza ki? Abo abaana walaba abakazi bemulaba bemuleka awaka. Kati akyala ewa John namuyisaamu eggaali n'akyala ewa gundi namuyisaamu eggaali. Tebasobola kweddaabiriza kwekomyawo. Musajja wattu ogenda okudda mu butuufu nga we waleese pata zaatadde ng'awuukuuse awoza takuwulira. Mwatandikidde kumu lwaki muba temumalira kumu? Ekyo ekisinga ottabula abakazi. Lwaki baba kutula omugongo? Twatandikidde kumu tumalire kumu. Naye golo okuba oyina ebizibu byo munnange omwana w'abandi n'omukuluusanya. Abakazi batukuluusanya. Naggulo wuna yajjako n'angamba takyagala kuddayo waka. Lutussa tutamala lwaki tumala? Noonyaayo akamiima mw'onaamalira amangu we munaamalira okumu. Lekera obonyaabonya omwana w'abandi. Naye anoonyeeyo oba osse mu ddondo ly'omunene baseeka baba babeera nabo. Nga ye agamba sifuna mukazi gwentuuka naye nga waliyo ne baatuuka abeegaziira. Omusajja Eva aba mwana. Omwami yenna waali oba bebi. Omusajja takula, omusajja tava ku mabeere. Owuwo oba n'abanno bonna babebi bo? N'aba ne mukyalawo akitwale bw'atyo nti buli wootuuka ewaka oba bebi gwe first born we. Oli mukyala wange naye ono kojja tasobola beera bebi mu maaso ga mukyala wange. Tasobola kubeera bebi mu maaso ga mukyalawo kituufu naye era mu maaso ga mukyala we bebi. Waddira ewaka oba bebi. Lwaki owuliriza nnyo abakazi? Sorry, lwaki owuliriza nnyo abasajja? Abasajja munnaye batulugunyizibwa nnyo abakyala. Naye olw'okuba tebalina bwogerero nti bw'anaavaayo yeekubira endulu bajja kugamba kisajjasajja kisiru. Kati buli mukyala avaayo awolereza bakyala bo bamanyi abakyala be balina ebizibu. Naye abaami muyina ennaku mu maka gammwe mu nnyumba zammwe mwe musula. Nze nja kubeera looya w'abaami. Kale yesenga muwoomya era. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Sheikh Isa Yusufu omusomi w'edduwa wane Bulenga ku Mwenda nga nkola ku nsonga zonna omuntu z'obeera nazo omuli amalogo omuli endwadde ezeetebwa amajinni ebisiraani n'ensonga z'emirimu n'amaka. Abanneetaaze enkubira ku 07 51 7 89 99 oba 07 63 16 2 31. Sheikh Isa Yusufu omusomi w'edduwa wane Bulenga. Ffe abatugobera otaje bisinzizo okutulaba mbabuuzizzaako mwenna mwebale mugeza kulabika nti mutuusaako engalo ne bemugezezza kulabika nti oba oliawo mukwasaganya mu ngeri emu oba endala. Amanya bampita Fred Zaha omukutu baguyita by sport train kwe tusinzira okulabika nti tukuweereza ebiseera ebisinga antera okubeerawo ne muganda we Grona MC newankubadde leero kamera agyesami n'agamba kaŋŋende eri mu 3D oba oliawo nange emboozi ate njoote buliro nsobole okugezaako kulabika nti nnyumirwa ng'abalabe batera okukola. Side ne side wendi nkyagiza abagenyi bange babiri ono kojja ne side eno waliyo senga. Senga gwe ngeno tutandika naye olw'ensonga nti ate yeegulidde nnyo erinnya ensangi zino baŋŋambye nti asuusizza okuwolereza abasajja. Senga nsanyusa okukulaba. Kale mukwano nange nsanyusa okukusanga. Abantu bagamba osuusizza okukuza abasajja ettigi n'okubawolereza. Omusajja Eva aba mwana. Omwami yenna waali oba bebi. Omusajja takula, omusajja tava ku mabeere. Owuwo oba n'abanno bonna babebi bo? Ne mukyalawo akitwale bw'atyo nti buli wootuuka ewaka oba bebi gwe first born we. Oli mukyala wange naye ono kojja tasobola beera bebi mu maaso ga mukyala wange. Tasobola kubeera bebi mu maaso ga mukyalawo kituufu naye era mu maaso ga mukyala we bebi. Waddira ewaka oba bebi. Lwaki owuliriza nnyo abakazi? Sorry, lwaki owuliriza nnyo abasajja? Abasajja munnaye batulugunyizibwa nnyo abakyala.
naye olw'okuba tebalina bwogerero nti bw'anaavaayo yeekubira endulu bajja kugamba kisajjasajja kisiru. Kati buli mukyala avaayo awolereza bakyala bo bamanyi abakyala be balina ebizibu. Naye abaami muyina ennaku mu maka gammwe mu nnyumba zammwe mwe musula. Nze nja kubeera looya w'abaami. Kale yesenga muwoomya era Fred amaka we gakyankalanidde noonya senga muwoomya nze nja kubeera looya w'abaami. Nze omukazi bwe kiba kyetaagisa kuteekamu mpi nga ndaba omanyiira omusajja tamanyiirwa. Omusajja tasongwamu. Omusajja tasobya. Omusajja tasobya. Kaddemu. Omwami tasobya. Kimu. Omwami tasongwamu. Bibiri. Omwami tamanyiirwa. Omwami tasobya. Wabeera ababbebi. Ne bw'aba asobezza weetonde. Kuba tewali kivve ky'abaakoze. Nze Fred ogambye oti omusajja ne waba yasobezza akole ki? Nze Aruna ne waba asobezza neetonda. Kiki ekiŋŋaana okwetonda? Bagambe kikwogeza ebyo olw'ensonga gw'okadde tokyalina basajja bakulaba. Senga kamuggyeko ngalo. Kojja neesimye okubaako naawe leero. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu sallama. Amanya nze Sheikh Isa Yusuf omusomi w'edduwa. Nze njawukanako ne senga oyo ne wankubadde ndi musajja. Naawe oli looya w'abasajja oba oli looya w'abakyala? Nze ndi wakati kubanga fa walimu oguli okusala mazima. Mbadde malina ogenda gamba nti abakyala balina ebizibu byabwe n'abaami balina ebizibu byabwe era buli sayidi eyina ekiseera bwe kituuka neebanga enyigirizibwa n'osinkananga omukyala anyigiriza omusajja oba omusajja onyigiriza omukazi omukyala. Kitegeeza nti abantu abo bonna nnyabo senga muwoomya ekituufu oteekeddwa okubeera wakati kituyambe okubeera nga tugonjola amaka. Nze ndi kusaidia senga mutuufu omusajja osobya otya mu maka agago? Abasajja basobeza ddala mu maka ebyaddala kubanga nze nnyina tulina ofiisi egonjola ensonga zaki z'abafumbo. Naye ekituufu abasajja bangi nga bakosa abakyala nga bakoseza ddala abakyala ekitagambika era nga babayisizaamu ddala amaaso. So nga ate bw'obeera musajja waka yeggwe abanga kiyamaani omukyala abeera vaisi wo. Kitegeeza nti vaisi singa ayisibwamu amaaso ng'ate gw'ojja okulekera ofiisi yo kitegeeza amaka gaba gafudde. Naye ate singa ate vaisi ajoogaani kiyamaani kitegeeza era amaka koze ki? Nze programu entabuseeko ndowooza ebintu byo biwulire. Seeka nkugamba ebigambo bino abaami senga alina akagambo kayogeddeko nti abalina ssemudondoli omunene balina baatuuka abeegaziira. Kyekikola obufumbo ekyo? Nedda senga eyo kiki kyekikola obufumbo. Ensonga ezikola obufumbo ziri bbiri era nga ze zisobola okukuuma obufumbo okubeera nga buli ku layini entuufu era n'okusigala nga abantu bali waki wamu. Ziri ensonga bbiri. Ensonga esooka kuba kusaasirigana. Ekyokubiri guba mukwano era bwe tudde mu lulimi oluwarabu bagamba nti almawadda warrahma, omukwano n'okusaasirigana. Obwo bwe buki? Bwe bufumbo. Singa kubanga buli muntu amanyi bw'akoma, senga naawe omanyi bw'okoma nti mbutuufu omusajja bw'asukka wano ankosa. Senga kojja senga alina akantu kayogedde njagala tubeere bamazima maaso ga kamera. Osobola obeera n'omukyala n'obeera okewaka singa sexual aba takusatisfyinga oba mu buliri nga takumatiza kuwa kyoyagala. Osobola obeera naye waka n'ogamba omukyala wange n'obeera okke nakyo n'omatira. Ebiseera ebisinga kisoboka nga mubadde mwakikkaanyaako. Ebuzibu bwe tufuna nti gwe osobola okwemanya
nti oli wasasi litya limu naye n'otagamba mukyala gwe oyagala kuleeta waka. Okiwulira? Kitwetaagisa amazima nga tuleeta abakyala bano awaka okubabuulira nti mu butuufu nze njaka kitya. Otandika otya nkati ndi ku ggwe omugambo otya ndi munnayi nandisarefu tekuba? Anti kati nze bwe mba nga nze era nze mukyala wange mubuulira ekituufu kyendi. N'atawakala omutima n'atabaliga mbwati. Buli kyolimba mu ntandikwa nga muyingira obufumbo era kyekiviirako okubutta. Buli kyolimba kino kikwate nga mutandika obufumbo kyekibukola ki? Kyekibutta. Era ebimu bisinga okukyankalanya abafumbo si lwakuba nti abatamalaako, si lwakuba nti talina ssente, wabula omusingi omukyalo nikuwamufunira ne byewamugamba mu ntandikwa. Kuba abakyala balinga bolaba abaana, omwana buli w'omuga nti ngenda kukuleetera paani nodda nga tokoze ki? Nga tosobodde mufuna. Kitegeeza omwana ne bw'ona omuga nti daddy annimba ne luli yaŋŋamba ajja kunti teyakola ki? Teyaleeta. Kakati ebigambo by'ogamba omukyala gw'owasa yeemu ku nsonga ereetera omukyalo oyo okunywera. So si ebyo obadde okimanyi nti tekyetaagisa maanyi mangi nnyo okutuusa omukyala ku ntikko. Si maanyi mangi. Kale senga ina kagamba abakyala saaba ensangi zino, fe abakyala b'ensangi zino bye twagala tetubimanyi. Tetumanyi kituufu kye twagala. Tulinga baana bato osaba akagaati ne bakaleeta n'okabira sumbuusa. Kadde mugambi otya? Abakyala b'ensangi zino tulinga baana b'osaba akagaati we bakaleeta okabira sumbuusa. Namwe mbikola mu bigenderera. Busiru bwe bututawaanya. Olw'okuba oba kati ensangi zino kizibu nnyo osanga omukazi ng'alina omusajja omu oba babiri. Era bw'abaayo oyo alina ekizibu yakunoonyeeko omuwedduwa. Ensangi zino kizibu nnyo okusanga omukyala ng'alina omusajja omu oba babiri. Bw'abaayo akunoonyeeko omuwedduwa. Senga akantu ako kakozesa nnyo akoga nti abakazi tebategeera basiru. Lwaki? Gwe kumanya abakazi tuli